Nkulamusiza nnyo n'enkwaniriza ku channel eno KPJ Dream Goals. Mukwano gwange alaba omuwala oyo ali ku screen yo gwolaba kati ye mwana omuwala ayitibwa Shifra. Woowulirira bino njagala kwogera naawe gwe wenna ali gy'oli. Oyinza okuba ng'oli ku kyeyo, oyinza okuba ng'olina by'oyitamu, ensi eyinza okuba ng'ekukutte, nga mazima buli lw'otunula olaba nga ensi ekomye. Naye njagala okugamba bwe nti olunaku lwa leero njagala otegeere kino nti ekyo ky'oyitamu si y'enkomerero. Ate mu buli mbeera Katonda alina ekyenjawulo ky'ategese. Njagala mukwano gwange oyinza okuba ng'oli ku kyeyo okikubye emyaka naye nga bw'otunulamu tolabawo ky'okozeewo, olaba ng'ebiganye. Katonda buli muntu alina enteekateeka ye. Naawe enteekateeka yo oba oli awo tennatuuka butuusi tannaggulawo kaggi. Omwana omuwala oyo Shifra agamba mu interviews azzaafuna nti yali agenze Kawempe kunoonya mulimu. Bw'atuuka e Kawempe asisinkana omwana mulenzi oyo Ozambe n'amugamba nina akayimba kange kali mu studio tekannafuluma naye njagala tukolemu ka vidiyo. Teyanyooma, yawuliriza era n'atuula n'omwana mulenzi oyo ne bakola ka vidiyo ako ke tulaba. Ka vidiyo yakakola essimu ye bagibbye, atuuka waka bamubuuza mu kifo ky'okunoonya emirimu oyambe mukadde oli wano kwegamba embeera nga mbi. Munnange ka vidiyo kafuuse ka vidiyo nannyini luyimba nga tannalufunamu. Ngamba Ozambe, Shifra afuuse ekyenjawulo. Kwegamba ye kye yakozesa gaali maaso ge na kunyeenya wali kiwato. Naye kati olwaleero waliwo omwana mulenzi akyaddeko mu maka ge waabwe n'atwala ebintu ebiyitirivu n'atwalira bakadde be. Ne Shifra n'amutwalira iPhone 16 ndoze gye ba Max abanange ebyo iPhone 16. Waliwo kampani ez'enjawulo zimuyita kati okumuwa emirimu. So kyakuyiga ki kye tufuna wano? Ekisooka, omukisa tegugenda kukusanga ng'otudde waka. Nedda. Omusiraamu kyava agamba nti nfuluma ku makya ne ngenda okunoonya riziki. Ekyokubiri, omukisa gusanga yeetegese. Weetegese. Ekirala, faanana omukisa oguzze gy'oli. Ozambe ye nannyini luyimba. Naye Shifra engeri gye yeetegekamu, engeri gye yeetwalamu, engeri gye yeepresentingamu, kati ali ku ZTV bamuyita wano na wali. Kati ate Ozambe abagezezaako muwa interview engeri gy'ayogeramu n'abantu ate eri disrespecting. So ekintu kino ne kiba nga Shifra akifunyeemu. So njagala kuzzaamu amaanyi awuliriza olwaleero. Naawe waliwo ekikyo ekijja. Bwe just weetegeke bwetegesi. Katonda alina kyaleeta. Oluggi lwo luggulwawo essaawa yonna. Kitegeeza fuba buli kyokola kikole n'amaanyi go gonna n'amagezi go gonna. Ojja kulaba. Lwaki nkugamba nti buli kyokola kikole n'amaanyi go gonna n'amagezi go gonna? Bw'osalawo okuwaayo ekintu, bw'osalawo okukola, kola ng'akolera Katonda. Waliwo eky'amaanyi, waliwo ekyenjawulo ekigenda okujja. So tuyigire ku Shifra
tweteeketeeke essaawa yonna ate tumanye nti Katonda akozesa bantu. Katonda yakozesezza Ozambe mu bulamu bwa Shifra, omuntu gw'otamanyi gw'otalabangako, olwaleero oba enkya yajja n'omukisa gwo. Ebyo byonna mbigambye nga nkusaba weetegeke. Ffe KPJ Dream Goals Consult Limited tulina ettaka, jangu oligule, oteekereteekere abaana bo, oteekereteekere abantu bo. Munnange ettaka lyonna lye tutunda nga KPJ Dream Goals Consult Limited lya byapa, era nga ettaka lino tulikuwa mu bipimo bya 5 ku 100. Semuto tulina obukadde 6.5 ng'otandika n'obukadde 2. Kimwanyi bukadde 5.5. Obulenzi Sango bukadde 6.5. So n'olwekyo twegatteko, tusangibwa wano Kawempe okuliraana woofiisi za NIRA. Tuli ku ssimu 0700 34 10 31 ne 0757 62 92 95. Tuli wano e Kawempe okuliraana ofiisi za NIRA we tulindiridde ojje tukuweereze. So nkuzaamu amaanyi mukwano gwange, tozirika tokaaba naawe ekikyo kyejja. Abaganda bagamba nti atannafa teweevuma ggwanga. Atannafa teweevuma ggwanga. Naawe ekikyo kijja essaawa yonna. So n'olwekyo tutuukirire ffe nga KPJ Dream Goals Consult Limited tuyambe obulamu bwo, oteekereteekere obulamu bwo. Yoyo Shifra owa Ozambe. Azambe olaba ekintu. So n'olwekyo nkusabye munnange weetegeke mu buli mbeera, mu buli nsonga yonna. Tomanya kijja gy'oli. Oyo ye Shifra kati asinga okutrendinga ku TikTok, naye nga n'ekimutrendingisa si kikye, wabula atrendingira mu mukisa gw'omuntu omulala. Ekyamubaddeko naawe kisobola okukubaako. Weetegeke bwetegesi, olw'ekyo kyonna Katonda kyaleeta gy'oli essaawa yonna.